President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ayogeddeko eri eggwanga ng'asinziira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga NTV. Ayogedde ku bintu bingi bye tugenda otunuulira mu pulogulaamu y'olunaku olwaleero. Mu bingi by'ayogedde mwe muli ne bino. Omuntu asinga okuwemula mu Uganda musajja mukulu ali myaka 8 bamuyita Yoweri Kaguta Museveni. Bobi Wine ayogedde ebigambo bingi wabula ne bino saagala nabyo tubeere nga tubyerabira. Tukwatagana n'okuddawo nzire mabega wa Bobi Wine nze naye twamala kuba tanneetaaga. Edirisa Musuuza yakulembedde mu ttiimu yonna ya Federation okubeera ng'agitwala mu State House. Ebigambo bingi ebyogeddwa wabula bingi byenkuleetedde byogenda okubeera ng'otegeera biruubirirwa ki bigendererwa ki ebiriwo okubeera ng'abayimbi bonna babatutte mu State House nga tusemberera akalulu ka 2021. Ebigambo ebirala Joel Ssenyonyi akazito katadde ku Speaker of Parliament n'abalyake wano mu ggwanga Uganda batandise okubeera nga bamwetikka. Ssenyonyi tava ku nnyonyi bagenda budget wane eyadda wane erimu ebintu byasinga okwemulugunyako Parliament manya radio ya gundi bagenda obiyisa nga alina babisiyaga mu America nga bamaze omuyita Ssenyonyi. Oyo ye Daudi Kabanda mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusako ebintu ebyenjawulo. Nate olunaku olwaleero nteredde bubya butereevu nsobole okubeera nga mbatuusaako amawulire agafa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo osobole okubeera ng'ogategeera. Tugenda kubeera nga tutandikirawo ffenna tumanyi ebigenda mu maaso mu Paalamenti y'eggwanga Uganda. Ebigenda mu maaso kwe kubeera nga bagenda kusitula Paalamenti bagitwale mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era ng'egenda kutandikira mu bitundu by'eggulu. Era nga n'olunaku olwaleero President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ayogerako ne bannayuganda ng'ayita ku mukutu ogwa NTV ategeezezza nti lwaki Paalamenti bandibadde bagitambuza okugitwala mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo buli lunaku okubeera nga bakozesa biliyoni 5.2. Agamba ssente mpitirivu ebitagambika. Gye buvuddeko Joel Ssenyonyi yatuwadde enkola eyinza okubeera ennyangu obutasaasaanya nnyo naye ng'ate bakoze kye baagala. Yabadde etya enkola eno yabadde bweti nga Joel Ssenyonyi agamba lwaki Paalamenti tetuula wano weeri ne bakwata buli wiiki ne bagamba nti buli wiiki bagenda kuteesa ku nsonga za region bweti. Ekyo kigenda kubeera nga ssente tezigenze nnyo naye ng'ate n'ekyo kye baagala nakyo kigguse ekintu kye nakkiriziganyiza nakyo. Joel Ssenyonyi yalumye ogw'engulu yaweze okubeera nga tagenda kuttira muntu yenna ku liiso era yabagambye nti mu gavumenti eyaffe singa neekwata obuyinza buli mulyake wakumalira mu kkomera teri kuttira muntu ku liiso. Wabula tumanyi nti buli walwanyisa enguzi buterevu naye ebeere kulwanyisa. Njagala kubeera nga nkutegeeza omubaka amanyiddwa nga Daudi Kabanda ava mu kibiina kya PLU Patriotic League of Uganda avuddeyo n'ayambalira Ssenyonyi namubuuza naye musajja gwe walejja mu Paalamenti bakutumanita amongi gwe bakugamba nti genda omulwanyise. Njagala tuwulirize ebigambo bya Daudi Kabanda. Ssenyonyi tubiddemu ndowooza tubifune bulungi. Ssenyonyi tava ku nnyonyi bagenda budget wane eyadda wane erimu ebintu byasinga okwemulugunyako Paalamenti manya radio ya gundi bagenda obiyisa nga alina babisiyaga mu America nga bamaze omuyita Ssenyonyi. Yaliwo mu Paalamenti awo yalina babisiyaga mu America ebungereza kakati ye bwaba yalina babisiyaga ebungereza nga budget ekomyewo mu Paalamenti abanakawa bamutuma genda mu babisiyaga bungereza kutandika kumutendereza kati namulabye ali eyo manya America luddawa bali bagenda nsi yonna abantu bagenda eyo. Lwaki bo tebaga nti anze tebantumangako genda eyo kambere mu Paalamenti lulikyo nga tonnaba kutunulira bizibu biri mu liisa lya munno nawe sooka weetunuulire. Bavunze baweddewo naye bo beefuula nti nabo bali holi gundi ye bamutuma Anita Amongo bannange bw'aba tayogedde ku Anita Amongo tabeerawo nabo banaatutama. Okay, ngaddi lwe mwabaagala Daudi Kabanda ngaddi lwe mwabaagala
oye mukulu amanyiddwa nga Daudi Kabanda, ye ndowooza ye, ye ndaba ye y'ebintu. Ate wano nabagamba nti buli muntu endaba ye nga bw'alaba ebintu n'entegeera ye era bwe bugagga bwe. So Daudi Kabanda bw'atyo ye bw'alowooza ku Joel Ssenyonyi bakutuma Anita Amongi tebaamumutuma, wabula atuyambye okukoleza oluyiira olutubikudde amaaso bannayuganda ne tulengera mu paalamenti ebyo ebisenge bye baali baasiba nga tetusobola kutegeera manyanga kavuyo volongoto gwe bakolera munda eyo atuyambye okubeera nga tumutegeera. Kale awo tukkiriza temusobola kumuwagala kubanga n'omu ku mukama wo gwe Daudi Kabanda ali munda mu kkomera. Dwaki nguzi amanyiddwa nga Charles ndowooza yaani ono muwozi gwe yabadde ayombera ali mu kkomera. Kale nno bino byonna bivudde ku rope ali kwegamba akola teyeebase ekyamuleeta akimanyi era amanyi role ye nga rope nti kuuma gavumenti ng'agitadde ku nninga ekola ebyo bannayuganda bye baagala. Kale no temusobola kubeera nga mumuwagala. Njagala kubeera nga tuwolekera ebigambo bino. Edirisa Kana Kambata yakulembeddemu abayimbi abasoba mu 100 okwolekera munda wali mu State House. Ebimu ku bigambo mwami Museveni bye yabategeezezza yabagambye bw'ati. Yabagambye nti nno mukozese ennyimba zammwe ze muyimba okuderivalinga obubaka bwa NRM, okubeera nga abantu mubabuulira ku NRM. Era n'enzijano ne mbagamba kano kabadi akaze kakozesebwa ba dictator nti buli kitongole kyalaba nti kiyinza okubeera threat gyali alwano kissa mu nkwawaze. Naye ekyennaku nti alondamu abo balaba ab'enkizo basooka okugewusa obwongo. Bw'amala obbagewusa ne badda ku sayidi ye mwe abasigadde bakacere tayagala kumanya. Naye ne bano bennyini abatabaagala aba ali mu kubakozesa. Kati kibeera eri oli okutegeera nti bali mu tukozesa oba obutategeera. Njagala tugende empola tuwulirize ebigambo bino tubikwate empola tumanye oba bano bamanyi nti bakozesebwa oba tebamanyi. Politics bonna abaagala okuzanya ebyobufuzi byabwe babitambuliza ku mulimo gwaffe kubanga ffe tulina audience. Bamanyi nti abantu batugoberera, bamanyi nti abantu batwagala, ffe tuli ba messenger b'abantu bonna mu by'okusanyuka mu byaki. Kati always batutaddengawo nga tulinga ekyokuzanyira. Naye nga Eddie Kenzo mu kiseera kino okyali messenger. Emirundi mingi nzize wano ngambagamba nti bannamawulire ndabirwamu ya society whereby nti tujja ne tulaga ebyo ebiri mu bitundu gy'otali nosobola okubitegeera ne gavumenti nemanya ekino kyetaaga okutereeza ye kwegamba obubaka bwe tuleeta bwe bumu n'obw'omuyimbi. Omuyimbi ekyo kirabo kyamuweebwa Katonda kyokka ng'alina okikozesa okuyamba abantu. Abayimbi baakati ekyo tebakimanyi. Eddie Kenzo n'olunaku olwajjo nagambye nti alabika kyayogera takitegeera nti bannabyabufuzi batukozesa bukozesa. Mwami Museveni yabategeezezza muve mu politics, mwesonyiwe politics. Naye omuntu akugamba va mu politics kyeki? Already yabasetingira embeera embi esinga okubeera embi yeeriwa nti omuyimbi akola concert olwaleero n'atajjaamu na 100 ne mulaba numbers naye nga mwavu nga ebintu emisoso egitutte sente zizimazeewo n'owunzika ng'okoze ekivulu naye ng'olina genda obuyambi obufune wa Genosali Musale eggulu. Eyo embeera bagitaddewo nakagenderere nti omuyimbi omaze emyaka egisoba mu 13 14 osaba copyright bagikuma. Naye leero bwe batuuse nga balaba waliwo omuyimbi yajja 2017 mu byobufuzi Kyagulanyi Center abafuukidde akayinja mu ngatto ne mutandika okubeera nga gavumenti ebavaluwinga. Tebavaluwinga kubanga ebeetaaga, ebavaluwinga kubanga eyagala bakozesa. Oba ntegeerekeka nammwe ne mubeera bangu ab'okukozesa. Mu ngeri yemu yo gavumenti bwe yategeera netandika obbateerawo emisoso ye federation. Ekyabateeka mu federation ye umbrella gyenzize mbagamba abampuliriza nti ekuŋŋaanya mitwe gy'abayimbi egikuumire wamu. Kyova olaba bwe baasitusa okgenda mu State House
Eddie Kenzo kyamwanguyidde okwata olweyeye lw'abayimbi bonna n'abatwala kubanga bazze balya ku ssente zino toyina woogaanira. So kyabadde kyangu okukwata umbrella ye yonna eya Federation. Bw'oba wasomye ku bubaka Mwami Museveni bwe yatadde ku mukutu gwo gwa X, bonna aba Federation, ngambye aba Federation bonna bayolekedde mu State House. Eddie Kenzo amaze otugamba ebyo, naye ng'emabega yamala otugamba ebigambo bino nga ye bw'atakyakolagana na Bobi Wine bye bino ebigambo. Tukwatagana n'okuddaawo nzire mabega wa Bobi Wine nze naye twamala kuba tanneetaaga. Singa yali anneetaaga singa ye akimanyi osegedde singa yali atwetaaga bangi nnyo singa yali abeetaaga singa ali nabo osegedde naye nze naye twakola ki era nkubulya mukwano gwange gwayagala okunkyawa mbula okuba siwagidde Bobi Wine mukwano nkyawa nze naye twamala nkola byange akola ebibye. Ndowooza otegedde ensonga eyo yoyo mwana mulenzi Eddie Kenzo. Naye ate nga tumaze owulira ebyo njagadde owulire ne ku bino. Ono ye muntu y'omu emyaka egiyise emabega. Lwaki nkuwa bino ebintu? Nandibadde nzijjanga ba YouTube abalala oba baganda bange abalala n'enkuwa biri current, but ngezaako kuzzaayo emabega. Tujje bino ebifaananyi, tujjegana amaloboozi, tutegeere bye twogera bye biriwa, bitujjawa, bitutuusewo era bitutwalawa. Eddie Kenzo way back yategeeza ebigambo bino ng'agamba ye aliwo ku lw'abantu. Saagala kubyogera leka mbimuwe, sigamba nti muwanze bigambo mukamwa. Bino bigambo bya Eddie Kenzo kye neebuuza. Eddie Kenzo yayimba system vorongoto, system ezo zaatereera. Eddie Kenzo eyayimba biwoobe byaggwawo. Eddie Kenzo yalinga alajana nti abantu battibwa, abantu basaanyizibwawo, abantu bakolebwa ebitali birungi. Kaakati byaggwawo kibuuzo. Bino byali bigambo bye. Abantu bonna bali mu kufa. Embeera eyo etuuka ku bawagizi bange. Nze Kawoma badde muwagizi wange nnyo ate mukwano gwange. Afande Kirumira ayagala nnyo abayimbi, mumulaba alina ebifaananyi omusi na buli muyimbi. Abadde ng'atukubira amasimu n'akuyita, ne mutuula ne munyumyamu, n'akuwayo ne ku ssente naga agenda weeyiye. Ngo kitegeera kachita kyaliwo mukimanyi bulungi Kaweesi engeri yali atwagalamu n'engeri yali ayisaamu abayimbi. Abo bonna bafaani baffe. Ebizibu biba bibatuuseeko, you have to come in and say something. Tosobola kuyimba luyimba lwa mukwano nti baby nkwagala nnyo ng'ate waliwo abayiwa omusaayi wali. You have to come in and say something. Bw'obanga oyagala ensi yo ng'ate oli muntu alirweyo. Tekitegeeza nti ofuuse politician. No. Naye obozze okwogera ku situation eriwo. I cannot be happy when my fans are not happy. Ate sisobola kubeera happy n'ensi mwendi teri mirembe. Mwenna mukimanyi nti ensi gye tulimu essaawa eno eri ku bunkenke, eri mu kutiisibwatiisibwa, eri mu intimidation n'ebintu bingi nnyo. Which is tuba tulina okubyogerako peacefully n'abakulembeze baffe tube nga tubitekinga down tutambulire mu nsi ey'emirembe. Temutusanyirako, temututwala nga bakajjoko oba bakazanyirizi. We are serious people with a very big voice. You don't need to be a lawyer or doctor to have a big voice. You only need to be serious in whatever you do. You need to be intelligent and you need to be inspirational and motivational. Olina okuba ng'oli muntu ow'enjawulo mu community, Mukama gwe ya blessing n'omukono gw'omukisa ng'osobola okwogera ekigambo ne bakiwulira, then n'obeera leader. And we qualify mukimanyi bulungi. Don't bring the propaganda of kutugamba muvembi obufuzi muvembi tetuli mbya bufuzi. Tuli mu mbeera ya kutereeza abantu, kutereeza nsi yaffe, kutereeza ggwanga. We are not fighting anybody, tetuli bafujjo, tetuli baki. Nze sirina mutyena gwe nwanyisa. Tekitegeeza nti bwenjogera ekigambo people power mba ntegeeza mbu ono aveeko naddeko. No. Okimanyi bulungi nti ekigambo people power tekiri mu buzibu bwonna. Kitegeeza nti amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Eno ensi y'abantu si yange nzekka oba gwandaba yaffe ffenna. People power is our power. Okitegeera ekigambo enkyogera tekitegeeza mbu ate ndi mu kulwanyisa gavumenti eriko. No. Ate bwe nvaayo n'ennyimba akayimba nti biwoobe n'eŋŋamba bad politician ali eyo afuze obubi betuwulira buli nnaku nga babatwala ezuzira babbye sente za bino babbye sente za biri. Bwe mba siboogeddeeko oba bwe mba njogeddeko abo abasuubira okukikola ne siboogerako mba siyambye eggwanga lyange kuba Mukama nze gwe yawa eddoboozi erisobola okwogera ekigambo ne kiwulirwa ensi yonna. Awo omuyimbi Azawi
bwe yavaayo n'agamba Eddie Kenzo oliwa, Eddie Kenzo mujje mwogere ku kino, gundi ne gundi mwamwataakinga ne mugamba mwana muto. Naye ebigambo byennyini Eddie Kenzo ebyo bye wavaamu mu kiseera ekyo, ebyo byennyini Mwami Museveni ye yabitunuulira nga gwe tonnalowooza, nga yali mu muzannyo gw'ebyobufuzi n'amanya kikyalina okukukolera. Kyalina okukukolera ki? Kyova olaba nga tannaba kufunamu interest, bakukubisa kampeyini n'oluyimba lwo olwa stamina ne batakusasula, ne bakukubisa kampeyini nga bakusuubiza emmotoka ne bagikuwa. By then wali tolina makulu, by then wali tolina makulu. Oluvannyuma lwa Bobi Wine okujja mu byobufuzi ne barealizinga amaanyi gammwe nga ba artist, ne baba nga tewakyasobola kuzannyisa, nga Mwami Museveni option gyasigaza eryemu, kubeera nga afuna w'abagattira, mubeere mu umbrella emu, abateekemu ssente, nga we mwegaana omu ku omu mugenda luzira. Kyova olaba baabateerako ne kiripooti kiri ekya IGG kye mulina, nga babasaba accountability eya ssente ze baabawa. Eya accountability temugirina kubanga ensimbi z'abayimbi ze baabawa mwazirya. Kati muyina kukola buli kye babagamba. Eddie Kenzo, ebyo ebigambo by'otugambye byennyini ensi byekwetaagamu, nti ababbi ensimbi z'eggwanga vaayo oyimbe. Kale bw'oba oyimba tossaamu linnya Anita Among, tossaamu Mathias Mpuuga, tossaamu gundi, gwe yimba ku nguzi, corruption. Nga bwe wavaayo n'oyimba biwoobe mu bamemba mu palamenti nammwe abatulondera emiwulenge, bw'otyo bw'oba oyimba nakati ddamu oziyimbe. Kati oluvannyuma lw'ebyo ebigambo bye mbawadde baganda bange abangoberera, eyo yemu ku nsonga lwaki olaba ba Eddie Kenzo gavumenti yabafuna nebakwata nebateeka mu umbrella ya federation, kye nabadde mbannyonnyolako jjo, kubeera nga ebategeerera. Leero Eddie Kenzo takyasobola kuvamu yadde ekigambo, era akugamba wano mu maaso bwe yasinkana Mwami Museveni. Tuwulirize ebigambo bino. Yasose n'atugamba ye talabangako muntu mugezi mu nsi nga Mwami Museveni, talabangako muntu mugezi nga Mwami Museveni. Tuwulirize ebigambo bino. Nze natuuka wa president nangamba ofaaki lwaki yonoona ensi yo. Muzibu ky'okuzimba abavubuka banno obabuulire baagale ensi yaabwe bagigatteko. Kati gwe ssebo oyimba nnyimba zibalaga nti mbi, nanga okakasa Uganda mbi. Ne mugamba twakukoowa mu maaso g'abajeno abaali beetoolodde ku mmeeza eyo, mu maaso g'aba ne mga twakukoowa. Naye sika bw'ati n'agamba mwankoowa. Nze asula wabweru ng'enkuba ekuba empewo efuuwa, omusana bwe gujja gunzigwerako, mwe ne mwebaka ne mulya ne munywa ne muzaala. Naye nga ddala omusana gumwokya ddi, era ebweru abeerayo ddi. Nasanga wano abantu emiliyoni 13 nga nzija, kati muli miliyoni 4. Senga mbanga mwankoowa nze abakuzizza. Waliwo ba president wano nga bamalako myezi. Kyogamba dduka oyo gwe nabawonya okuba nti ntaddewo resistance nammwe mukule. Temumulaba mwankoowa naga kati gwandibadde n'ennyimba ezo. Pulira otambudde amawanga owangudde awadi nali mutwalidde zaawadi. Nangamba eyo wandigiwangudde ddi ng'oli mu kampu z'ababundabunda. Nangamba mwankoowa I looked a fool ne mga nsaba kunsonyiwa ekitiibwa. Gwanze najja ndi furious nnyo nti awo wennyini nalabika ng'omusiru ne ntandika okumwetondera ne kuba nagamba katusooke tupozingemuko katono. Eddie Kenzo ku byamugambibwa, Mwami Museveni alinga agamba nti Uganda okubeera ng'ennamba y'abantu yeeyongedde, mukono gwe era maanyi ge. We all know, kino saagala tulimbe, nti ebimu ku byalemesa gavumenti ezaaliwaawo mwalimu Mwami Museveni ye kennyini. Yatandika okulira munda ng'ennyana gavumenti ezaaliko ng'olwedda aziweerezaamu. Kati Eddie Kenzo kyagezaako tugamba nti Mwami Museveni atukuzizza, alinga agamba
oba alinga agamba nti n'okutuzaala ye yatuzaala era alinga agamba ye yasalawo kitange atuzaale tata wange anzaale. Kifaananako ng'omuntu ayinza okunyumiza nti mwami Museveni aleese enkulaakulana, olaba amasimu bwe gayaze mu bantu, olaba emmotoka we zaaze mu bantu, nedda yandiziremesezza. Oba kale singa yafa mu 2000 kyogamba eggwanga lyandibadde teririna mmotoka, terivuga mmotoka. Kyogamba singa tetweyongeddeeko ku nambaazi, oba alowooza abalala baafuganga miliyoni z'agambe 13. Ebyo nabyo tulina bitunuulira. Awaadi Eddie Kenzo zaayogerako, kyoyagala ogamba Eddie Kenzo nti nno mu myaka nga gwe tonnabaawo tewaaliwo bayimbi, nga mwami Museveni tannabaawo tewaaliwo bayimbi, ate nga bagenze na international. Tugambe nti bafiire Bongole Lutaaya bo tobajjukira, oba oyagala tugambe nti nno Bamadoki Semanda Sematimba tobajjukira. Gw'omanyi emyaka Afrigo Band gyemaze nga efuluma amawanga g'ebweru. Saagala tugambe nti nno mwami Museveni atuyamba tuwa ebintu bino. Bino bintu byatuweebwa Katonda. Tuleme kubeera basiru kulowooza nti ate mwami Museveni yatuwa ne ku bino ebintu. Eyo kati obwongo bwaffe awo waabutuusizza. Yajja miliyoni 13 tulyanamu nange kennyini mwensobodde okukolera, lwaki sisooka n'ensiima ekyo. Naŋŋamba sooka olindeko okulaba weakness yange, sooka olabe ne strong points zange. Bw'omala okulaba strong points zange oza appreciating, then tutandika okuteesa ku weakness zange tuziterereze wamu kuba nawe oli Munnayuganda. N'akwata peni yalina maaka n'atandika okundaga ku lubawo n'ansomesa Uganda weevudde ne weetuuse. Nagenda okumaliriza nga nze sikyalina na bigambo, nga kati alina ate okumbuulira ekyokukola. Namaliriza mugambe mukama wange nsaba guidance. So yawunzika mugambye mukama wange nsaba guidance. Kakati gwe bawadde obw'okumuadvisinga kituddemu Eddie Kenzo agenda ku advisinga ki mwami Museveni, ng'ate olwedde yamazo kikugamba nti Museveni yannyonnyola Eddie Kenzo, agenda okumaliriza omunnyonnyola nga Eddie Kenzo asabye guidance, kyokka olwaleero agamba jangu ompabule, agenda muwabula ki? Ekimugambye nga ne bano we bali bonna abayimbi badde bangi okukimujjukiza, yaŋŋamba ekigambo kimu, nanga olabe Eddie, bw'olabanga ng'omwana waliwo omuntu amwagala ennyo okusinga nnyina, manya ayagala kumulya. Teri aliyagala Uganda kusinga nze Museveni oba ggwe oba Munnayuganda yenna ali eyo. Yaffe bwe batuzaalidde bagenda otuziika, muntu yenna aliva eri ebweru akuwa amagezi mbw ajagala nnyo tusinga aba alimba. Badde nsaba twegatte nammwe tukulaakulanye Uganda, ensobi zange munyambeko tuzitereeze tutambuze eggwanga. Museveni ayagala nnyo eggwanga, eggwanga limuli ku mutima era kyonna kyakola bannanga kikola lwa ggwanga, aludde mu buyinza lwa ggwanga. Okuva olwo yabayinga omutima gwange kuba nayogerera ekigambo ekyo nti twakukowa mu State House nga ne bajja eno bonna we bali abalina abakulira zi barracks, tebankuba tebansiba wabula bansomesa nenvaayo nga nzikakanyera. Okuva lwe navaayo mwalaba nakyuka, ebigambo nabikendeeza, ng'ate kwotadde n'examples ze nalaba mu baganda bange, engeri gye beeyisaamu, engeri gye bampisaamu, ne ŋŋamba omuntu yenna bw'aba akwagadde nawe mwagale. Ekyokubiri nayiga nti nyina ogatta ku nsi yange, ne neegatta kwabo abavubuka abali eyo abansooka okumanya ebintu bino. So yonze omu ku abo bannange abali willing okukkiriza nti we can agree to disagree. Tusobola okukkiriza ganya mu njawukana. There is a difference between Uganda and the people who run Uganda. Uganda eno erisigalawo kuba naffe twagisangawo, naye kye tugikozeemu kye kigenda okulaga nti twaliwo. Naye kati twabigatta, ffe tulinga abalowooza nti olw'okuba oli yafuga Uganda egenda kuggwaawo, Uganda egenda sigalawo. Abantu buli kimu bakiyingizaamu ebyobufuzi, naye nga lwa nsonga twakwasa abantu ab'ebyobufuzi ne tubawo omuzindaalo munene ne batekinga off. Naye nga twerabidde nti nabo bantu nga naffe bwe tuli. Oli yandiba munnabyabufuzi, naye naawe oli mulimi, oli munnamawulire, oli mulunzi, oli sportsman, you matter. Lwaki okkiriza oli abe nga yalina okubuulira ekyokukola all the time?
ninga nawe ekyokola okimanyi. Okay, njagala ombuulire waliyo omutamiivu akkiriza nti naatamidde n'omulalu bw'omusanga akusongamu n'agamba laba oli omulalu alaba gwe mulalu. Olwaleero baganda baffe ba Eddie Kenzo saagala gamba nti tebamanyi naye tebategeera kye babakozesa. Bamanyi naye tebategeera kye babakozesa. Bino bizze bikolebwa badikiteeta mu mawanga ag'enjawulo. Njagala kujjako Eddie Kenzo ngalo zange, naye njagala kusembayo bwe nti Eddie Kenzo ensi abakulembeze bagirekawo oba abafuzi bagirekawo, naye njagala omanye nti njagala weebuuze agenda nenga agenze naki, kubanga igwe ng'okyali mulamu akyogerako si akireeta osobola okulaba ku kubonaabona kwo. Era olugero lwa zikusooka ne zitakuva mabega, olugero olwo lujja butereevu ku bantu ffe nti zikusooka ne zitakuva mabega, nti omuntu leero wandibadde mwavu ne maaso gye weeyongera okukula n'oba bulungi. Kibi nnyo okutandika ng'oli mugagga n'omaliriza mu bwavu. Ekyo kisobola okukutuukako. Ne lwaki kiyinza okutuukako kwe kubeera nga enteekateeka ya sisitimu enfu gwe gy'oyagala okulungi oyogerere obulungi esobola okubeera ng'ekuziika, naye gwe ne bw'onaagimalako ng'oli bulungi egenda kulya emyaka gy'abaana bo, eri abaana b'abaana bo be bagenda okuzaala abazzukulu n'abazzukulu, naye nga gwe kitaabwe gwe wawabya ensi wano. Kyewanditereezezza leero n'otakitunuulira n'otakifaako. Eddie Kenzo nkuggyeko emikono ne banno mulye ssente naye nga mumanye nti muli mu kiyumba ki federation kye babateerawo okubaziba obwongo. Babamye ebyo ebiyina obbafuula ba artist, babamye ebiyinza obbawa enkizo ne batwala amagezi gammwe nammwe ne mubayambako okutwala abalala. Eddie nkuggyeko engalo munzikirize butereevu eyo tusobole okubeera nga tuvaayo. Bwe tuba nga tuvuddeyo tuwolekedde President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo tutandike empola. Tugenda kutandika n'omukulu amanyiddwa nga oba ensonga ya Mpuuga. Ani atwala Honorable Mpuuga mu kooti? Kibuuzo kikulu nnyo, buli omu azze ng'akyebuuza. Ani atwala Honorable Mpuuga mu kooti? Twolekedde Bobi Wine mweno interview gy'akoze ne NTV alambuludde ebintu bingi. Ayogedde ku nsonga lwaki atambuza countrywide tour, biruubiru lwaki ebiri mu yo. Mu ngeri emu ayogedde ku ngeri Mwami Museveni gy'afugamu eggwanga lino, n'atubuulira ku bayimbi lwaki babatwala. Takomyawo najja n'ayogera ku nsonga ya Mathias Mpuuga okwewaabira mu kooti okwetwala mu kooti. Robert Kyagulanyi Ssentamu takomyawo, najja n'ayogera ku ngeri abaagala okumulwanyisa balage nti ye ayawukana ne Buganda, akutte ekkubo nabo n'abaanukula. Bobi Wine takomyawo, abuuziddwa ku kya Joel Ssennyonyi okubeera nga naye agambibwa okubeera nga yatwala obukadde akawumbi kamu mu bukadde 7. Ayanukudde ekibuuzo kino. Munnayuganda nzikiriza tugende mu mboozi eno. Emboozi gye tugenzeemu katutandike n'ekibuuzo kimubuuziddwa ku Mathias Mpuuga Nsamba ow'ebitaano. Ani atwala Honorable Mpuuga mu kooti? Ani amulopa omusango ogwo? Owali Munnayuganda yatwala omusango mu kooti? Gwe omumanyi? Well, kyansonyi naye Uganda gye tulimu nti bannaffe batuuka ne ku level ey'Europa mu kooti. Omusango ogwo towulirangako ani yaloopa. Mwe bannamawulire mwali mu interviewinzeeko oyo yagamba nti yaloopa omusango. Eno ensonga yali nkulu nnyo ng'eri mu public domain. Ekyo nno kibuuzo kikulu nnyo.
omuntu yavaayo n'awaaba ku musango gwali mu bantu ng'ate gwa bbugumo. Buli muntu agwogerako, buli muntu ayogera ku ssente ezo, oli n'awaaba nga tazzeeko mu bamawulire nti nze ntwala bino olw'ensonga zino ne zino, n'awaabira mu kasirise era ne bagusalira mu kasirise. Bannange ekyo ekibuuzo amazima gali nti omunafu w'obwongo tasobola kukyebuuza. Buli nnaku eyogerwako. Wali olabyeko omusango weegutwe ne gugenda mu kasirise mu kooti ne bagusala mu kasirise. Abaffe osobola bimisango mingi egitekebwa mu kooti. Naye guno signatures olwawera bweziti ne badduka emisinde bagamba salasala wano musango ne bagusala. Njagala nnyo we interesting mu judgment eyo nti omulamuzi naye newankubadde munaffe yeeropa omusango, abalamuzi omanyi babeera ne kye bayita conscience. Bw'oba osomye judgment eyo, judgment ekulaga nti byonna byakolebwa bikyamu. Omulamuzi y'omu yagambye nti kyali kikyamu abakulembeze abo okwegabira sente ezo ate nga bafuna omusaala kwa sente nyingi nnyo. Naye ate ekyewunyisa n'amaliriza ng'agamba tiwero paliamenti ye yayisa sente ezo. N'olw'ensonga eyo omusango guli ku paliamenti era n'abonereza kiraka wa paliamenti kati kuba akafaananyi nti omuntu akozeseza obuyinza ne ofisi eyo bukyamu neegabira sente z'omusolo ate ono azikutte okuzimuleetera omukozi ate gwe babonereza. Osobola okulikolayizinga ekintu kyonna, osobola okifuula nti kiri mu mateeka naye tekibeera kituufu. Njagala nve waggulu ku nsonga eyo nga nkugamba nti Museveni tamenya banka. Bwe tugamba nti Museveni mubbi abba sente z'omusolo, tamenya banka, tazibbira mu mateeka. Anita Amongo tamenya banka. Bezikweka mu mateeka n'agatta luno lupapula ne luno ye kakati wakoze kati mba mutuufu. Naye abantu baba bamanyi nti kikyamu bw'okwata ssente ezibadde zirina okuyamba abantu bo n'ozegwera ate n'ogamba nti kati kanzize kangende mu kooti, ekooti esalewo. Ekooti gwe n'omuntu ogwokozesezza omuyambi wo ne weeropa n'okuba judgment n'ojja ng'owuba akapapula n'ogamba olaba ekooti esazeewo ekitegeeza sirina musango. No, si bwe ekito bwe kikola. Bannayuganda bajja kusigala nga bamanyi kino kyokoze kikyamu, kuba ekikyamu kibeera kikyamu ne bw'okisiga akazigo okwenkana otya. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine awo si waakomye, ayongeddeyo okubeera nga baako ebintu by'atangaaza eby'enjawulo. Bobi Wine atuwadde ebintu ebyokulabirako ebirungi, n'agamba ebintu bingi ebikolebwa naye ng'ab'obuyinza bagamba biri mu mateeka era nga kituufu biri mu mateeka naye nga babiteekamu olw'ebiruubirirwa byabwe. Era n'atusindika mu byafaayo n'atutegeeza nti wano abaddu okubeera nga basuubulwa mukwano gwange kyali mu mateeka naye nga kyali kituufu? Nedda, wadde kyali mu mateeka. Okubeera nga kwagamba entalo ezize zigunjibwawo ezisinga ziri mu mateeka naye ddala kituufu? Nedda, zigunjibwa era ne ziteekebwawo olwa interest bali gye balina era ne bakugattira empapula nga bwakyogedde ne bagaawo ogatta luno ne luno, kino kiba kituufu naye nga kikyamu. So agamba ensonga eno ey'akasente mpoga ke yatwala n'eya kooti byonna bya bulimba. Njagala kubeera nga tugenda. Bobi Wine atuuse ku nsonga ey'abantu engeri oba oliawo mwami Museveni gy'abatwalamu. Abamu bamala kuvuma abantu kasita akakasa nti ovumye bulungi Bobi Wine, akina bano bafuulu figa ba Eddie Kenzo bwe yavudde naganza sikyakolagana na Bobi Wine awo ogufu oba oguwangudde. Fuulu figa yewangulya bwa advisor kubanga yavuma nnyo People Power NUP Bobi Wine n'afuna ekifo awo ekyobwa presidential advisor. Njagala tugende mu bigambo bino. Kisa kya sitaani bamuwa obwa deputy RCC kyonna kye kiri kubanga yakunamira obwakabaka. Tuwulire ebigambo bino. Omuntu asinga okuwemula mu Uganda musajja mukulu ali myaka 8 bamuyita Yoweri Kaguta Museveni. Asobola okubawo buli kigambo naye kale ye tumusaasira mukadde waffe bwe batuuka myaka egyo bibasobako. Naye abaweebuufu abaseegu abasinga
kati wano mu Uganda Kyatunzi asinga okuwemula Kasitoba ng'owemula Kyagulanyi bajja kuwa obwa ambassador bajja kuwa obwa RDC bajja kuwa n'obwa presidential advisor ozobalaba ng'asinga okuyisa ebigambo ebiyita Mukama enkya gwe bagonomolako obukungu ago mazima mbadde mmaze okuwa emboozi ya kisa kya Mukama bebiyita Mukama enkya gwe bagonomolako obukungu wamulabe n'omusajja obwe waffe Yogomba yavaayo neyambulamu n'empale nakunamira Obuganda nakunamira Ssaabasajja naffe ffenna naye wayitawo akaseera mpawe kaaga Museveni amufudde RDC weyo waffe so njagala nnyo ate abantu baleme kyuteka of course waliyo n'abo abajja ng'abawagizi baffe naye ne bakozesa ebigambo ebitagwanidde ozenga ompulira ebiseera bingi nnyo nga ngamba bannange mbawe ebirowoozo byange nti bannange tuwagira omuntu yenna okuvaayo okwogera amazima naye amazima mugogere mu ngeri egenda obaweesa ekitiibwa etagenda basiikisa kifaananyi kikyamu ekyennaku tuli wano naye abantu bangi nnyo naddala abakozi b'ebikolobero bubagamba amazima bakitwala ng'okuvuma naye tetulinamu n'abo abasiiwuka empisa newankubadde nga tuvaayo ne tubagambako bannange eno bwemuba mwogere mu ngeri etabafaananya bubi ate gwe omulaba oba onyiiza ennyo ng'oyagala kuwemula ebyambalo byaffe sooka bijjeko bise ebbali owemulenga ggwe naye njagala era tumanye nti embeera abantu gye bayitamu kuba akafaananyi omusajja ng'akakwenzaluukira abasajja abamukubye bamusazesaze mugongo talina kyagenda kola oyagala kuŋŋamba nti azze ku social media n'ayomba aba mubi okusinga atemudde omuntu walabye abaana abato abagenze ne beekalakasa nga balwanyisa obuli bw'enguzi babakutte ne batwala mu CMI ne babalya ebisiyaga mwakirabye story mwagirwanize omwana oli omulala gwe bayita Mayiga ne bamukwata ne bamukolako ebikolobero eby'ensonyi eby'obuseegu kati bw'osanga omuntu ng'oyo ng'asumattusa abantu ng'abo tagenda kwata jinja bakasukira tagenda kwata mundu bakuba masasi sikanya na kusibuka mpisa naye oba understanding ng'omuntu n'ogamba kyekyokulwanyisa kyasigaza so newankubadde nga manyiriribwa ebityo ngenda maaso n'okugamba abantu nti bannange bw'oba oyambadde ebyambalo ebitufaanana kyangu nnyo ebigambo byo n'ebikolwa byo obifaananya ffe so tuyambe oleme tusa mu mbeera yakunnyonnyolanga ocommunicating oba oyogere mu njogera eyo gy'olaba naawe giwandisanyuse n'olaba ku TV oba ku social media nga omuntu ayogera enkwata gy'okikutte nga ndaba yakukisiga kazigo singa oli avaayo n'abeerimbika mutubeera tunayawula tutya abeerimbiseemu n'owamu yennyini nga yavuddeyo okuvuma well nze nga mbagamba nti abantu balabira ku bikolwa byabwe era nze nga mbagamba nti oli ayinza okwambala kamyufu kuva ku mutwe paka wansi naye nga byayogera one biwagira nakyemalira obanga byayogera bitufaananya kyetutali obanga byayogera byakutwawula yawula muzikiriza mu madiini oba mawanga obanga byayogera byakutukontanya ne bannaffe betukolagana nabo oyo mumwegendereze zize nga nkyogera bwentyo era nzize mukyogeddeko bwentyo wabadde bweru noyogera ku nsonga y'abantu okuyingira amagye wabadde otegeeza magye ki ageeyo eri gye bali oba agawano wonna we bali n'abawano wonna we bali gwe bagambye tetulinayo basirikale batuwagira ekigambo ekyo bwe kikuvaamu nga oyagala kukulembera ggwanga obeera nga atandise okukkiriziganya n'abalowooza nti tosobola kukwata buyinza nga tolina kakwate ku magye saabagambye magye gokka nabagambye abasobola okukola omulimu gwonna mu public service nasose bagamba abalina chance okusoma musome tugenda beetaaga Uganda egenda beetaaga nga mulina obumanyirivu tugenda kujja buzi ogambe nti nze Annual Katumba nali mu struggle kati njagala kulya Bank of Uganda olinamu obumanyirivu nedda so obumanyirivu obwo bufune kubanga omulimu kafuge gwe tuliko si wakugoba bugobi nakyemalira wabula okuzimba eggwanga eppya eggwanga eryo ejja kwetaaga abantu abalina obumanyirivu tulina abantu bangi nnyo abasiibuse empisa magye tujja kwetaaga ne skills naddala ez'omu mawanga agakulaakulana amagye gaabwe gali powerful okusinga agaffe bakumye batya obuntu bulamu n'okusa ekitiibwa mu nfuga ey'amateeka so abaana baffe abali eyo bayingire mu magye ago bayingire mu poliisi bayingire mu bitongole ebyo bayige kubanga tujja beetaaga era ngenda maaso bakunga bayingire mu bitongole ebyo magye poliisi n'ebirala bafune obumanyirivu obwo bwe tunamala okukyusa eggwanga lyaffe ate bakomewo Uganda tuzimbe Uganda ffenna okay.
anayo omusajja mugezi ayina engeri gyafunzizza ekibuuzo bw'ati mbutuufu ng'eragira ddala obugezi bw'ali ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukyagenda mu maaso n'okubeera nga tumweyongeza era njagala kubeera nga nkutuusa wano we njagala okugambira nti Bobi Wine bw'atuuse ku nsonga y'ekibuuzo abaagala kwagamba bamubuuzizza nti olinga alwanyisa Buganda otandise olabikira mu kifaananyi ng'abantu abamu bagamba nti olabika olwanyisa oba olwanagana ne Buganda. Kyagulanyi Ssentamu ayanukudde ku bannakigwanyizi era n'addamu n'atujjukiza Ben Kiwanuka n'agamba n'emirembe egyo waliwo bannakigwanyizi abataayagala Ben Kiwanuka era nga bakola enkola y'emu nga gye bakola olwaleero. Bino nno ebigambo wadde tayatudde linnya abadde abitwala eri omukulu Mukuumaddamula nti nga ye Katikkiro bwe yasalawo n'agamba agenda kulwana Bobi Wine, kati ye Bobi Wine agamba situjja kulwana eri Buganda kabaka waffe ffenna. Oyo ayagala okwefuula nti ye kabaka ye gw'ayagala oba ye yayagala ennyo kabaka waffe ffenna ate atuwagala kyenkanyi. Wano abadde ayanukula butereevu Katikkiro wa Buganda, abadde ayanukula butereevu Mathias Mpuuga abo abeekulukunya ku Buganda era ng'agamba waliwo abantu abeefuula nti bo baagala nnyo kabaka, bo baagala nnyo Buganda okusinga abalala, kubanga abantu be bamu abajja batugamba nti tetulina buwagizi eri walala era watumenyedde. N'agamba bwe ŋŋenda e Busoga bampita bwe bati, bwe ŋŋenda mu Arua bampita bwe bati, bwe ŋŋenda e Bugishu bampita bwe bati, bwe ŋŋenda eno n'atumenyera. N'amala n'agamba naye wano ewaka ewaffe owuliri omuntu ng'ate akugamba gwe oyagala kumalawo Bwakabaka. Bobi Wine ayongedde okubeera nga annyonnyola ku nsonga zino bw'ategeezezza nti omukulu Mpuuga alinga alwanyisa Mpuuga muganda munne. Bobi Wine n'ababuuza nze ndi waawa era n'atunokolera nayo n'agamba waliwo n'abagamba nti olwanyise mu Katuliki munno n'abuuza nze ndi ki, nze siri mu Katuliki. So Bobi Wine bano abakutte n'abawummuza ku mmeeza n'abafunira akagiraasi n'abassaamu n'aleeta n'akabikkako n'ababikkirayo. Atakulekera tomulekera. Bw'eraba ng'oli alemezzaamu eggaali kati abavuga amamotoka oli bw'omubeera mu maaso ekiro ng'omuva mu maaso nga ye ava sayidi z'eri gw'ova eno n'olaba nga muli mu kkubo alemezzaamu fuulu kyokka gwe ng'omuwadde kyokola bw'olaba nga tategeera aganyigwa okugyamu fuulu nga naawe omuwa nga naawe omuteeramu full light. Kati Kyagulanyi agamba adde mwagala kunzikattira mulimba nange nja bakomerera bulungi. So Bobi Wine agamba nti waliwo ekkobaane ery'okutulwanyisa wano mu Buganda ng'abaagala okikola biddayo mu byafaayo ebya Ben Kiwanuka. Oba okitegeera biddayo mu byafaayo ebya Ben Kiwanuka. Kale nno abo abayisizaamu eggaali awo naye nga tetunnaba kubeera nga tunnyuka oba tumaliriza, njagala ne buno obubaka tubufune. Naye ebizibu bingi mu nsi byonna okubijjawo nga tuggyewo ekizibu ekikulu. Eyo nsonga nkulu. Okuggyawo nakyemalira kye kikulu kubanga nga bwe nkunnyonnyodde abayimbi olwaleero ali mu bagewusa abaggyeko obwongo bwabwe ye Mwami Museveni. Ebitongole by'okwerinda ali mu bikozesa bye bitalina kukola ye Mwami Museveni. Parliament ali mu gikozesa bye talina kukola ye Mwami Museveni. Esiga eddamuzi ali mu dikozesa bye litalina kukola ye Mwami Museveni. Bw'ogenda mu Revenue Authority abakuŋŋaanyi oba abawooza b'omusolo alikola byawulira ayagala ye Mwami Museveni. Leero eggwanga okubanga terina Governor Bank of Uganda Mwami Museveni gwe weebuze lwaki taliiwo. Olwaliro okutunulya amagye nga gakola ebyembyone ku kkubo Mwami Museveni. Emiwendo gy'ebintu okulinnya nga tegidda Mwami Museveni. Kati ekizibu ekikulu ye Mwami Museveni.
waliwo ekyokulabirako omusajja mukulu kyeyatuwadde nga tuli e Bulaaya yagambye nti bo bakuzibwa bayigirizibwa nti bwolaba enswera nga zeetalira ano n'otunula nga waliwo empitambi toleeta ate jasiddumu okufuuyira nswera kwata ekitiyo oyolewo empitambi eyo yereeta enswera zijja kuvaawo so twagala tujjewo ekizibu kiri ekinene bino ebirala bijja kutereera. Waliwo ensonga egenda mu maaso mu ggwanga ey'okutambuza entuula za paalamenti ng'omukulembeze. Ensonga eno ogyogerako ki paalamenti okusembeza emirimu gyayo eri abantu ba bulijjo ssebo? Paalamenti yafuuka ya kibbi, yafuuka ya malyansimbi. Parliament clearing house nali mu paalamenti eyo yali nyononefu naye ataanitamu nga yagituukamu ate ne gujaga bagira ng'omunafu azadde kaliira nekisukka. Parliament yo nyumba ya kuyisa ziddiiru. For example, lwaki ngamba bwenti ku ekyo okusinziira ku bajeti ya Parliament buli lutuula balu budgetingire bilioni 5 ze milioni 15,000 ezo abagenda ozisasula yemmwe abawi b'omusolo kwegamba bilioni 5 okugenda okutuula eggulu, bilioni 5 okugenda okutuula Masaka, bilioni 5 okugenda okutuula wa naye nga mu ddwaliro ly'eggulu temuli kyuma kya kansa. Bilioni 5 ezo zisobola kukola kyeggulu, zisobola kukola ki mu Buganda, zisobola kukola ki mu West. Nga tuli wano abantu baffe abatutebereza nti abantu abasukka 10 balabika babikiddwa kasasiro eyo nga n'emirambo egimu gikyali wansi. Wabula bilioni 6 ezisengula kasasiro w'ekiteezo oyo. Olunaku lwa leero minisitule yagambye tebasobola ku deployinga ba medical interns kubanga tebalina ssente. Genda mu ddwaliro ly'ewammwe eryo mu referral hospital yonna olaba oba amalagala mwe gali agamala oba abasawo basasula bulungi nnyo. Already waliwo ennyumba eri designated ababaka ba Parliament baweebwa amafuta twabagulira emmotoka mpya naye bagamba nti katugende tuteesezeeko eggulu ezo bilioni 5 tugende tuteesezeeko Masaka bilioni 5. Kyanjawulo ki ekigenda okubaamu? Sigamba nti bagenda kuyita n'abatuuze gye bannanga ab'embalala mukuŋŋaane tugenda kuteesa, nedda just babaka ba Parliament bokka bagenda okuteesa. Kiki kye bagenda okuteeseza mu kitundu ekyo kye batasobola kuteeseza wali mu Parliament awasasule ezo sente ne savingibwa niziyamba mu ggwanga. So kyonna kigendera mu wastage okwejalabya kubanga weeziri. Of course ba service provider bonna baabwe ojja kusanga nze ndeeta kino kati omulombako omu yakyogeddeko walioni and I agree with him. Disende bayinza n'okuba bazitemyetemye edda kati nga bali mukola accountability. So bw'ŋŋamba nti bilioni 20 za ntuula nnya n'okusinziira ku bukulembeze bwa Parliament tewaliwo kiwandiiko kiraga ssente ezo nti ze zigenda okusaasaanyizibwa. Kikulaga nti ziyinza okuba nga nyingi okusingawo naye ate bw'oba otunuulidde monitor vision wa yesterday go and look into it. Kugambye ekitono ennyo ziri bilioni 5 buli lutuula, ekitono ennyo babaliridde bilioni 2 naye nga nkakasa zijja kusukkamu. Oyogedde ku nsonga ya Parliament ey'okuba nti yafuuka nyumba ya ddiiru nga bw'ogambye neola ku bigambo byo. Parliament yemu olinamu akulira oludda oluvuganya Ssenyonyi. Aliko embeera y'abantu okugamba nti aliko ssente akawumbi kamu mu obukadde 7 ze yafuna okubaako omulimu gwakola okuva mu b'ekitongole ky'ebyennyonyi. Netuzunda kulaba ssebo bw'ovaayo kumukangavvula. Ensonga eyo twagyogerako mu maaso ga kamera zammwe nga ne Honorable Ssenyonyi waali. Nakugamba nze sina kyembikirira. Bwabaawo anything kyobabringize up bakirete bakiteekewo and then I'll take action. Batekewo evidence and I'll take action. We try to shine a lead of opposition omukadde baleeta allegations nyingi nnyo. Honorable Kyagulanyi katusooke tuwummulemu tugenda kuvaako ne onoddamu n'okimbuuza mumanyi otubuuza ebibuuzo nogamba katuveewo n'okirekawo mu bbanga. Ensonga yennyini gye tugenda kutandikirako katusooke tuwummulemu kati.
Okay, kale oye Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwatyo bwabadde ku NTV olunaku olwaleero wabula programu eyo ewoomye ebitagambika amazima gali nti ewoomye ebitagambika njagala kubeera nga tukoma wano Mukama Katonda abankuumire tusinkane mu bigambo ebirala ebiddako amawulire mangi ge tuleeta omukulu amanyiddwa nga General Felix Kuraije avuddeyo n'agamba temulina kye mugamba amagye ga ggwanga buterevu gagenda kwenyigira mu kalulu akajja wadde constitution tekikiriza alangiridde n'agamba bwe zinaaba kibooko mujja kuzifuna byebyo bibadde sayidizi eyo ngenda kubasaba mubeere bulungi Mukama abankuumire mbaagala nnyo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera.